nga nina byentaddewo okwo. Naye nga mu America tujja saawa yonna. Tandise ne story ya David Lutalo. David Lutalo gwomu ku bayimbi abasinga okwagala mu Uganda, naye bw'otaafuge mu mwago abantu bajja kukyawa. Abayimbi mulya ku bantu temukyerabiranga. So David Lutalo statement ze wakoze zabadde tezeetaagisa. Kwateri yabadde abikubuuzizza. Era buli omu akimanyi toli munnabyabufuzi. So teri yabadde agambye obyogereko. Ekisegera. Ogweke nnyini David Lutalo gwe weetadde mu mbeera ey'ekisiru. Abayimbi mufuge ku mimwa gyammwe. Abantu bye batakubuuzizza tobyeesooka. Ekisegedde. David Lutalo teri yakubuuzizza. Ate era n'okuyingira ebyobufuzi kwagalako. Dembe lyo. Ekisegedde teri abikkase. So leka abo abaagala ebyobufuzi basigale nabyo mu maaso. Gwe David Lutalo sigaza gumu gwa kuyimba. Ebitakwatako bireke. Mayinze bwe buzo bwedina n'abayimbi. Segera. Abantu baba tebakubuuzizza bintu ate n'obyogerako. Okay, bye wayogedde bituufu. But tebyetaagisa. Abanayuganda munaayiga nti kyennyenda okwogera kyetaagisa. Tebyetaagisa. Waliwo ebintu byoyogera nga bibadde tebisaana. Okay, nga bituufu naye nga tebijjaawo, kale nga embeera tebisobozesa. Kagali mufuge ku mimwa gyammwe. David Lutalo abantu bakwagala oyimba bulungi. Nze omu ku bakwagala, segera. N'abantu abalala bangi bakwagala. Naye fuga ku mumwago. Fuga omumwago. Ebintu ebimu tebyetaagisa. Abantu kati babonaabona. Olaba Uganda kati abantu bayina entondo. Embeera gye bayitamu yeesoomooza. Mu Uganda abantu tebali bulungi. Se ebintu byonna ebikwatagana ku byobufuzi n'ebyenfuna. Naddala ng'oli muyimbi ng'olya ku bantu. Birekera abali mu gavumenti. Aba gavumenti bo basobola okubyogerako kubanga gavumenti eri ruled by mandate. President Museveni alina mandate paka 2026. Oba oyogera oba okaaba ajja kuvaako 2026. Bwe munaaba mu mulonze nga ddako ne kakati David Lutalo olya ku bantu. So your statements were okay. Oyina right eyo naye tebyetaagisa. Kyabadde tekyetaagisa. Ka teri yabikase anyway. Baleka abali mu byobufuzi bagende nabyo. Gwe kola kikyo gwa kuyimba. Ba muziki. David Lutalo nze kwagaza kintu kimuyimba. Ebisigadde bireke. Eri abalina obudde bwabyo. Muganda wange Sefuko yagudde ku accident. Sefuko nkusaasira nnyo muganda wange. Oli mukwano gwange Sefuko. Nasemba okulaba Sefuko nga tuli wadija namyalo kulembera operation muzeyi tova ku main. Afena tugenze kuba luseke. Ne Sefuko. Namusanga wa ajati adija namyalo akulembera muzeyi tova ku main. We nakoma okulaba Sefuko. Sefuko adamu ankubira essimu kubya Shira Gashumba. Sefuko mukwano gwa Shira Gashumba. Ndowooza beba mikwano. So Sefuko wafunya accident naye Katonda kirungi nnyo wawonya okufa. Sefuko kyusa mu bintu bisatu. Nyenda kugamanga muganda wo. Kwa goli mukwano gwange. Ate Sefuko sigamba mu bubi. Wawonya accident. Eyabadde mbi ennyo. Era olaba ku motoka Sefuko gye yabaddemu. Ojja kwewuunya. Sefuko lekera okukolera video ku malaalo. Sefuko lekera okuzanyira maziika. Abafu baluluma. Accident gye wafunye y'abafu. Wano wali mu kuzika kwa Evidence Lagungo okola comedy. Loli bangambye wakoledde video eri mulimbo. Osegera content. Sefuko content toddamu munoonyeza malaalo. Don't be sarcastic.
abantu bwe baba bafudde obanga baafa teri kyali kikutwala malaalo sefuko. Abantu tebafa. People don't die. So ebyo bikyuseemu. Otherwise womala owona agenda mu kyaki osabe. Manya abaana ba TikTok munoonyeza nnyo content. Bangambye sefuko gwe video zikolera malaalo mbu agenda mulimbo. Akati ate wali ewayivulinira gumbu wakola you made the fun. So nenga all in all sefuko tukusaasira nnyo. Tetwagaliza muntu kibi sefuko. Oli waffe muna ate tunakola ki? Of course ono omuvubuka gwe bayita Reason Kush obutambi bwe bagattiridde kubanga obutambi obwo si butuufu. Obwoyo omuvubuka wa TikTok baata obutambi bw'embu nga bamusiyaga ekitali kituufu kubanga obutambi obubiri tekuliiko mutwe gwe. Akamuko yali yeesiimuula okitegera naye buno obwokubiri bwo musajja wattu buyinza okuba si bubwe. Omuvubuka bamuyita Reason Kush ali okwo ku TikTok abadde alina numbers walabika aliwo omuntu amuwalana ate yakoze ebyo mukwano gwe eyatadde obwo obutambi bwa Reason Kush alina okubanga kyaliiwe ng'amuwulirako ennugu. Muna abantu bawulira ennugu ku bantu. Uganda yakyuka abantu kati balina emitima emibi era mwegendereze nnyo be muyita mikwano gyammwe. Omuntu akwesirisizaako ebinnyo naye nga bakuwalana. So oyo omwana bamuwalana bambi. Buli obutambi obubiri buyinza okuba si bubwe kubanga lwaki omutwe tegulabika? Lwaki oba okwatako ebitundu ebimu abula enkuba etonnye eno? Yeerezeemu oba kino kiwizidde omukaye kyekindoga gyonna baddewo ng'omusana mungi kati nzize enkuba yiino etonnya wabula bannange eryo si ddogo lyakayeewiisidoomu. So bambi Bulakameiro asusse. Bulakameiro asusse. Abaana ba TikTok mweddeko. Awe mutuuse mugenda kufa. Omuntu agenda kutta omwana wa TikTok. Ne gavumenti enoonye weetandikira nga terabawo. Muwemula abantu. Muwayiriza abantu. Kaakati mukutte obutambi bw'omwana obutali na butuufu mubutaddeyo. Bagaye nti musiyazi kubanga abasinga temwagala muntu yeeyongera mu maaso naye nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Bino mbyogedde ng'ennaku z'omwezi guno vidiyo eno mugitereke. Bulakameiro ow'ekika ekyo awe mutuuse mugenda kufa. Naye nze njogera ebintu omuntu akeera ku makya ku TikTok okwo ng'anoonya views n'atandika okwogera ebitakwatagana ku muntu n'alowooza ajja vaawo nakyo. Nze nina abavubuka beetunuulira ku TikTok okwo ne mbakwatibwa ennaku. Bazadde bammwe beesibe ebimyu. Uganda nkambwe kati abantu bakoleredde amannya gaabwe. Oli najja n'ateekawo ekibooziboozi. Oyo Junior mubbi n'asigala mu Uganda ng'ali emmere ng'alowooza teri kijja mutuukako. Kale mbabuulidde ebigambo bino nze nzija mbuulira abantu. Ne muwayiriza ne muvuma abantu ng'abamalaaya. Munoonya views ne shares kuba mwagaana okukola. Esente muzinoonyeza ku mannya g'abantu. Naye mbalayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Ekiseera kyammwe kijja. Omanyize Uganda kyenjimanyiiko ebintu bibeerawo abantu nga balinga abatalaba. Naye olunaku lukyolu nga bakutadde mu sanduuke. Kwa ne gavumenti naye esirise. Abantu lukyolu ojja ovuma abantu mpola mpola paka bw'ovumayo omu. Ebyo bye mutandise by'okuwayiriza abantu. Ne mutabi vidiyo
nga emitwe tegirabika ne mwana mga ino video ya gundi mwe mugenda kufa nyoko waba teyakolerera ngoloza future ogenda jijja ku TikTok you are going to die ekyo kikubuulidde munambuulira ate era mujja kumbuulira nze Junior ya Uganda eno nganji manyi nze okuva Isima we yafa nina ebintu bye nakyusaamu nenva ku bantu ate era nga abantu nabeesonyiwa Isima bamutta misana ng'ensi eraba misana wano yezaali sawa meka si 3 za kiro masasi 10 nago mwe muzanyire ku bantu abantu kati bayine mundu ne government tebanyi mundu ziri meka oja kuddawo okole video ebyo mukola ku TikTok ng'owayiriza omuntu omanyi mumanyira mbawayo emitwalo 5 nojja n'ovuma omuntu ne mwewemula mwandibadde mwewemula mu gurupu zammwe nze TikTok simuyinaako buzibu wemula bwe wenkana nabo b'omanyi banyammwe mbakwabiddeko ate era mbakabiddeko kijja Facebook teyakala babuloga bali baji ku Facebook teyakala nga Isima afudde teri akyakola bu video ku Facebook mwe panke muri eyo omuntu lwajja n'okola video ng'ozze kwono nalinnya lya muntu kwaba akusasudde they are going to work on you. There is no question about it. And I'm telling you as a friend, mind the names of people bemuyisa mukamu. Abantu bavudde mu byalo, abantu bakoleredde obulamu bwabwe, abantu bakoze buli kimu okulaba nti babeezaawo obulamu. You cannot destroy a person's name in 1 second. Ebyo mukola ebyo. Omanyi muyina bigurupu, munwe emyenge, munwe enjaga, waliyo bigurupu by'abasiyazi ebyo bibasupportinga. Wali abasiyazi abali ebweru w'eggwanga bale mwensi najjalaga genda onvumire Junior mama oli Uganda tokyerabira eno Uganda sisi muzafa poliisi eri mu byayo nabo tebasasulwa wowe okulaba nti Uganda ndala genda ku poliisi oloopa omubbi bayaga tulina mafuta wano omuntu akola ekintu Uganda singa Isima taliiwo kali mwe bwana mu bwa TikTok kati gwe Isima ali omusinga ki bamujjawo forever ali gweddeyo yasamirire musulawo makindi ate musula bubi mwali ate nomuvuma abantu nga muliko bulungi n'abasinga obungi abali ku TikTok abasinga mukuba kyeyo muli Dubai sibanya Abu Dhabi oli eyo nnyoka ali eno abona oyasamiridde abamu ku TikTok muli okombo muli baserebu sibanyi bwa serebu ki temuvuga mamotoka malungi temusula bulungi. You have become a menace to the country. They are watching. Powers are watching. Okuva we mwatadde bu video bw'oyo omwana simanya rizeni kush musajja atu ne mumuwayiriza nga ne face terabika. Powers are working. Bale no munene gwenjogera naye mu government ali mu security. Yange Junior batulekere. Bwalwa TikTok agenda okufa. Kino kizeemu ogwokubiri. Mwava mu byalo ne muleta amalo gammwe ku masimu. Kama akakwata iPhone. Mwina aba bagwagwa babakubira enduulu. Bojja bwowe mula abantu. Toyina kyoyogera kuwe mulabu we muzi. Golinga guno abantu bayina abana mu ggwanga lino. Abantu batudde mu seteza basomesa abaana. Mwe mukola gwa kuwemula ne mwewemula ne mwefuula ebitagasa. Babalaba. They will strike once. But it will be deadly. Fe babi tugamba nga ku Facebook. Babi tugamba. Neche bakola Isima. Fe babi tugamba. Ne batuga Junior. Muloza muli ba kitalo. Era mwete mukwatwako. Bus striking omulundi ogu. Mulekera okumanyira abantu.
temwagala kukola obulamu abantu babujje ku ssimu essimu tegaba future zino live zetukola tezigaba future singa essimu zaali zigaba sente singa ffenna singa tetukeera ku maca actually bino fere tubikola nga na mulimu kate wali sente ziri ku TikTok there is no money mwerimba mukeere mugende mukole kati oyo omwana mwamu blackmail nze musso obulamu bwe family ye mugitadde ku panic ototo obulamu bw'omuntu in blackmail neba nekikolenzi baba wana bane nobera mu America nkukimayu akale blackmail mi olabe ku batemu mama mpozi ngoli ku planet Mars nze Junior kyenemanyiko ndi muzibuzibu banyi nnyo bayagadde okummanyira ne basanze ndi mugumu nze amuhaire connected nze Junior amuhaire connected nsobola okusibira ku CMI nenkuza ku yiso nenkuza ku side nga nkutambuza butambuza bwenti nze itope nze Tamale ndi mulwanyi family yaffe yabalwanyi temugimanyi tulwana tawona bakoddomi ba president nze family yaffe nwanyi sikwepanka likodi zange zeyogerera temundaba nko ku police so ghost myonsiro era nze simuteyingira wange nze nina abasirikale abakuumawo nze bonna bakimanya abajja okundaba tewali simu eyingira wange kwa nategeera bane Uganda temumanyi nkosa ya simu lwaki ojje wange okundikodinga abane Uganda temanyi kye bayita privacy mama nenkuba nayo nga yeeyongedde enkuba yeeyongedde nasukkawo wano yes enkuba yeeyongedde kamaliriza ne story ya Israeli nve wano naye nga bambi kibi nnyo ekintu kya blackmail ba TikTok mweddeko bambi mweddeko otherwise erye kubo lyemukutte mugenda kufa awo nga nvuddewo malirize ne Israeli Egypt emaze neggula boda yaayo Egypt emaze neggula boda yaayo mukyampulira olulweyini nga lweyongedde nvuga emmotoka yange enve wano nama nagamba tikino kulaati leero yabadde ki afande jangu oyingire tugende saayala nnyo okuteeka basirikale bange ku kkubo afande getin manyi gavumenti nayo yampa abasirikale naye bammenya ayinza Junior bankuume koki babano mbundi security sireti naye Uganda nayo erabye kali Junior mumpe bana abasirikale bampa amaje mbu they are protecting me mbundi national asset lero government naye egenda kugwa kali Junior muwamaje ologa nkuume koki mirimo ki gye nkolera eggwanga kwe Uganda yafaafadda abasamize mbu nabo bakuumibwa Uganda otunya abantu abalina security oseka n'abasamize mbu nabo babakuuma kati omusamize bamukuume koki nze Junior mbeera mmaloogi kati gye baba bankuumira kale bana basirikale bemwapa okunkuuma olwo bakama baabwe bababuuza mbu weyayu mbu tuli mu loogi Uganda naye esesa lwaki President Museveni eggwanga lino talitunda ne batuwa ssente buli omu n'agenda mu ggwanga eddala eri amawanga agali serious maama kafiruta leero nga kampeddeko nfaanana nga eyajjeemu olubuto kafiruta leero siina Junior yakyusa essaati eno essaati Tasha ye yagimpa
Kyobula njambala nnyo. Ex wange Tasha yajimpa. Emisati gyolaba. Kyobula njagala nnyo. Nawe wona agwako mulavu ne bakukyawo ojja tegeera what it means. Okulekera ebintu bya ex wo kitegeera ne kati gwe togwangako mulavu. The reason why I love this shirt, my ex gave it to me, Tasha. So every time I put it on, nzijukira omukwano ogw'ekimmemmette gwe twalimu. Naye Sheeka akulwamu Hajat Kulusumu yakomyewo maama kulikayo. Naye obango oddayo e Canada Hajat akulamu goba osoosa ku nnyonyi. Wotabaawo wano akulamu ng'atabaala ebyalo. Kaluyi bamukwata n'ekimalayo e Makindi. Naye omwana Sheeka akulamu namutunuulidde mbu ng'agamba naye akulamu watemesa. Ekyo kyo tosobola nze kinnima nze akulamu ndi mukwano gwo. Byonna byonyumya ffe abatemesa bye tuyitamu. Wali e Makindye n'osanga ekikazi ku luguudo n'okiwa lifting oyagala kisabula. Si kibi akulamu kyewakola si kibi ffenna tubikoze. So new. Era by the akulamu story gyowa tell it different. Naffe ze twawanga bakazi baffe. Omugala nabadde muwaako lifuti. Akulamu mbo omukazi lifuti akulamu. Naye Sheeka akulamu. Toka Uganda enyuma. Owange nga mwana wa nnyoko ng'omutwalako ngano. Akulamu ebbanga lyomaze ng'obadde totwalako bakazi. Omukazi wali yagala mulya naye negotiation wamaze ezaalema. Ka negotiation kayinza okuba kaagala nze mbitegeera. Era kyekyakutwala weekebeza omusaayi. Byonna bye wakola naffe bye tukola. Osanga omukazi n'omuwaako lifuti ne mwejjako omusaayi ne muyingira lodge. Akram, there's nothing new. Kyogenda kutulima. We are fellow men. Kati. Choka Sheeka akulamu. So, Hajat Kulusumu kulikayo maama. Next time oba ogende Canada okubuulira abaana ab'obuwala. Sheeka akulamu tomuleka. Gwoba osoosa ku nnyonyi. Kwawo otaba. Atambula ekibuga. Hey. Omusajja endwera aliemu. Nze akulamu sekunenya. Wawe obeera awo nga mukazi we yatambudde naye ng'owulira embeera ekutabuseeko. Ate pornography abeera ku masimu. Kaakali nze mune sikunenya. Bimanyi. Obeera awo mukazi we yagenze ennyumba ogirimu wekka. Owulira ebintu bikubagana mu nnyumba kweganga osaanidde okubaamu n'omuntu. Which is not bad. Ne mama bitundu byonna wagenda Makindi. So Butcherman akulamu watemesa. Namugambye agule kageisha wekuba akasabuni oweweere. Akasabuni no nga kataasiza bingi wano. Era Hajat Kulusumu wonaddayo Canada. Nga tonnagenda Sheeka akulamu mugulire kageisha. Gula ebisitole bya geisha. Waliwo neeno shampoo. Oba oleke ng'omugulidde ka shampoo. Waliwo zino gundi. Bazita bata zino zebanaaba eziri liquid. Era kati batandise okukola kasabuni bakayita akulamu. Wekuba kasabuni weebake. Hey. Naye bw'ona ayagala okutemesa. Ate ka negotiation nga sente oyina ntono. Ekyaleeta obuzibu wakati wakulamu n'oyo omukazi sente. Kashawa geero. Hajat mugulire kashawa geero okamulekere. Omusibire munda ogene n'ebisumuluzo. So Sheeka akulamu. Ketugulire kashawa geero. Ekyo naawe si kibi. Wase muntu. Nze akulamu yankubira essimu n'eŋŋaano mmukwata. Nze waliwo ebintu by'otannimba naawe. Nze Junior oba oyagala nkuyambe ŋŋamba amazima.
Junior natemeseza ka ekikazi ne kituuka ne kinneefuulira ebyo tubibaddemu akula muobango yagala okwana omukazi teweetuukiranga nze nange olaba situuka ntuma funa ba messenger nze situuka weekanga tuli mu buliri lisete nabadde massage wanentinda omwale yazze okunkola massage nanga Junior yegwe ne mugamba yenzo badde ogamba ki nabadde massage wanentinda yeddi weekend nave Dubai ng'omugongo gunnuma so I needed some therapy kayami omwale yazze okunkola massage yande tantegedde nanga Junior ndaba bubi abanda babulungi nti olaba bulungi namga gwe kola massage nze nyende tonneemolerako so ebyo bibaawo that's life so abanaugati you are not open ekibuze mu society of being open mwebuzabuza adoga mwebuzabuza mwina kanu katwete akokwebuzabuza mulinga bayaye be open bwoba omukazi wabadde oyagala mulia tell us the truth amulozo obulimba bubayisaawo buli wobeera mu sikando n'olimba oyongera kwonoona kubanga amazima gajja kuvaayo ebbanga ly'omalanga olimba yogera amazima ffenna bali batukwatiddeko mu bwenzi we know they found us cheating but kubadde amannya abamu ne bagajjamu is normal okukwatira mu bwenzi mu Uganda is a normal currency oba toswadde kaize bankuba ne bankasukira ebintu ebwetu siriiwo kaimai magana munzije mbalimbe mbunagudde mu babbi nzobo budde sibuyina ekitu kye nanjogera nnyo amazima kyaba abantu banneetamwa kama amazima ganfudde oweddembe negati mbunzije kwanikati mbunimbe era bankuba tasha yankuba bulungi nnyo katona nzijemu amanyi baneiba ne bajja ne bantaasa nennoba nze noba era akulamu wandi badde onoba kwa empisa zo seso yati ajja kuddamu akwagale omuntu nagende Canada nakuno satu toyinza kwata kashawagero neweekuba akasabuni newebaka sheeka akulamu n'ekikazi kyennyini kye walina nakyo era kyali kya kisiru ka waliwo omukazi wamma gwe bakwata naye abantu ne basipasaizinga naawe wange ekikazi totadde kinyirira kati oli omukazi Archbishop Ntaganda gwe bamukwata naye yali maanyi waliwo abakazi nga maanyi nga bamma bakwata ne baga Junior kyo kino kyabadde yeetaaga akisabule naye kati akulamu omukazi gwe abadde naye akwasa ennaku ebikazi ebiriroko mu bijjawo omukazi takwatagana ku miliyoni nga lwaki takufuukira ekizibu so sheke byebyo naye era kambabuuze essanga lya Mbogo mwabadde muvuma waaki omumbejja nabale muvumo omumbejja ssanga lya Mbogo ka video ke yakola ku TikTok yali yakakola dda actually yali awagira Manchester United oyo omumbejja ssanga lya Mbogo muwagizi nnyo wa Manchester United fa bamugoberera tukimanyi kati mani we yakuba Arsenal kwekola ku ka video nagamba okulekana ennyo sikusinga okulekana ennyo sikwe kutwala entebe so munwe ku mazzi mukakkane kati nabalabye mu muvuma ssanga lya Mbogo mwavumye wa bwerere mwabeni yupi video gye yakola ali tagikolera mmwe yali ayogera ku bya Manchester United naye nabalabye kwa muri ku TikTok mwagala nnyo bu shares muli mukuvuma omumbejja ssanga lya Mbogo mwavumye wa bwerere mukazi wattu video gye yakola eyo yali ategeeza Manchester United bwe yakuba Arsenal ate nno yadda naye ekizibu mubuukira nnyo naye mumukayuukidde era ssanga lya Mbogo mumbejja gwe oyogera otya kweni yupi nedda bambi omumbejja temumuwaayiriza
naye mwasi ukadde empisa temukyalina kye mutya ne muvumu omumbejja bwe mutyo ng'ate talina ne kyabakoze ku luno mwavumye mukyamu Sanga lya Mbogo yakola video eyo nga Manchester United yali ekubya Arsenal mwaka nno baguli kwekola video nti okwagala entebe si kwogera nnyo ninga ate yali ategeeza bya mipiira munwe ku mazzi musirike ng'agamba abawagizi ba Arsenal mwe bubuloga bwammwe obunaku obwagala ennyo okubulaba ne bumubuukira manyi mubuukira abeni yupi sitwago yabata madda kati mubuukira buli ekibaawo ne mubuukira manyi sitwago ebakeese temwina gye mudda mwagamba President Museveni tajja kulayira yalayira mbo mwina pulaani B tetugiraba wano mwakoze okwekalakaasa kwaggweredde miggo yupi nno temwina lugendo kiri kizaake nakyo kisiru kizibu kivuma babaka banne baakyo wabula aloga Nuupu muyima ate ali ku mapeera waggulu kaino tuli obwongo bwa zaake nodda ku babaka banno n'ovuma temuyina pulaani NUP temulimba bannayuganda temuyina pulaani Segirinyo wamwe yalwala mwavuma muvume abula bannange kali mumulinda 226 era muddemu mwerimbe nze n'abakyawagira NUP ne mani yumba saasira bw'oba oli muwagizi wa Manchester United ate ng'owagira NUP bajja kusanga weetuze ggwe kwa situlesi ku situlesi nyende Israeli malize programu eno Egypt ekkiriza okugulawo boda yaayo ekkirize Abamerika bafulume Gaza remember gye buvuddeko Egypt yali eganye okugula boda remember Israeli yasiringa Gaza yonna kye bayita siege teri kiyingira Gaza nga Israeli teyagadde kati open route yoke fuluma Gaza eryejo ng'oyise ku boda ya Israeli ne Egypt olwaleero Egypt ekkiriza okugula boda